Oyo Minisita yakola amawulire nti alindiridde Lumbuye Ntebe. Mutabani wa Amini. Minisita erinnya ye ani? Mutabani wa Amini. Minisita yavaayo n'abeera ng'ategeeza bannamawulire n'atutegeeza nga Lumbuye wakwatiddwa ali ku nnyonyi avugibwa akomawo. Oyo Minisita mutabani wa Amini. Kuba mutabani wa Obote. Mutabani wa Amini. Bw'abanga asobola okuvaayo Minisita mulamba. N'otuuza olukiiko lw'abamawulire. N'obalaga nti gwe oze kutuuza olukiiko lw'abamawulire kubanga olinda Lumbuye. Ekyo nno tekikola makulu. Ku Uganda weetuuse n'engeri gye gize. N'olema okukola amawulire nti abaana baffe badduse ettokyo ne batuwangulira emidaali. N'otuuza olukiiko lw'amawulire n'ogamba nti olindirira Lumbuye bamukuleetera ate ne batamuleeta. Enkya poliisi n'ejja n'ekola olukiiko lw'abamawulire ate yo n'ekugamba nti ate tunnaba kubagambako nti Lumbuye tugenda muleeta babadde babyogera boogera byabwe. Now who is receiving who? Owekitiibwa President mukyala wamuteeka mu kifo kikyamu tani experience mu busomesa. Abantu betabalwanidde tebannafuna kawunga na byako. Ate singa yali mu kifo kituufu yali badde amaze okumanya nti banne bajeti y'abasomesa tubawa abantu baffe enjala. Naye olw'okubanga ali mu kifo kikyamu mu budde obutuufu yensonga lwaki tasobodde kulwanirira basomesa. Kakati ye Sale Musale yali ow'ebivvulu. Era yolaba ab'ebivvulu abakola ki? Abategeera. So je no Sale Musale mutuufu nye bivvulu yalabako bivvulu. Wa bivvulu yalinga n'abantu baguni nga bategeka ebivvulu yani balamu balagayire. Baluhagale. Bo balinga ba bivvulu ng'agenda n'ayose ne bakola ebivvulu. Era olaba amaanyi agateeka kuba ki? Kakati yona atasomesangako era tasobola kuteeka maanyi ku basomesa nti oba baffe enjala baffe. Shagenda tumukolera mu stamp mukulu Sale Musale. Buterevu twanizanga bulijjo nti tuba ku good talent anti tuba tuguse olunaku luba lwakusatu tuba ne Hon Kakooza Fred kansala kiikirira ekibuga ky'Ekireka ku district y'e Wakiso. Tuba tukubaganya ebirowoozo mu nsonga oba mu bintu ebyenjawulo n'amawulire amanene agabadde gatambula mu ggwanga Uganda. Enjovu bagiteeka mu kaveera olw'omukulu yannyonnyodde ensonga efaanaganako bw'etyo nti omukulu Fred Kajubi Chemical ali Lumbuye twalinda ennyonyi ku kisaawe teyajja tulinze tatulina kye tulaba kati so njagala okubategeeza nti tetumanyi kituufu bituufu biri bitya because tula police evaayo nga bino ebyegaana egamba ebya Lumbuye babiwuliranga naawe ali ewaka obiwulira nti bamuleeta tebamuleeta so tebabakwasanga ku Lumbuye nakubaddayo n'emisango egy'enjawulo gyalina okubeera nga avunaanibwa so ensonga ukyadde ku bbali tugenda bakikupakanyaga ebirowoozo waneeno ensonga ey'okubiri embeera ya ssente lockdown covid naleeta ebintu bingi abantu tebakyakola abayimbi tebayimba abasomesa bali waka ababodaboda bazze mu kukola naye embeera si ey'omulembe nnyo owaaye bw'otunulira ebintu abayimbi abagenda eggulu ku miitingo omukulu Sale Musale ne bavaayo n'ebiteetebbwa by'ensimbi baddizibwa transport mungi ali mitwalo ku kakadde ne ssente nnyingi ezibaweebwa tunulira omuyimbi omuzanyi wa karaoke dansa n'abalala otwate omugeraageranye n'omusomesa omusawo abasawo babanja ssente n'abalala ekintu kino gw'okiraba otya beera nga otuwa endowoozayo comment section yawo wansi likinga sharingirako omuntu omulala twala tubeera tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eno abayimbi abafuna ssente bajja Sale Musale naye ng'ate abasomesa bali waka ekigulira magala eddiba kizibu tebafuna ssente tuba ne Hon Kakooza Fred omukulu sooke tubuuze ku batulaba tubeere nga tweyongerayo mu maaso naye enkola yaffe nga eya bulijjo tulikyakulabirako eri abantu abalala tusanitizinga nga bulaba tulikyakulabirako everywhere buli wamu wonna obulwadde gye buli yes obulwadde buliriyo obulwadde buluma butta era bannayuganda tukyayongera okubakubiriza naddala abo bonna abatugoberera n'abatulaba nti obulwadde gye buli obulwadde bungi bassebo ne banyabo abatulaba television eno good talent abatugoberera njagala okubabuuzaako nti mugyebala emirimu egibakooya okuva lwe twava ku lwokusatu okutuuka olwaleero ensonga ya Lumbuye ekutta akati ensonga y'abagenda eggulu okufuna biteretebbwa bya ssente ekutta akati naye nze nendaba nga mulimu ensonga n'oga nti naye Mukama Katonda Uganda tuli ku ki gwe n'owulira nga minisita mulamba oyo nno minisita ate mutabani wa oyo Minisita yakola amawulire nti alindiridde Lumbuye Ntebe. Mutabani wa Amini. Minisita erinnya ye ani? Mutabani wa Amini. Minisita yavaayo n'abeera nga ategeeza bannamawulire n'atutegeeza
nga Lumbuye wakwatiddwa ali kunyonya avugibwa akomawo oyo minisita mutabani wa Amini kuba mutabani wa Obote mutabani wa Amini bw'abanga asobola okuvaayo minisita mulamba n'otuuza olukiiko lw'abamawulire n'obalaga nti gwe ozze kutuuza olukiiko lw'abamawulire kubanga olinda Lumbuye ekyo nno tekikola makulu ku Uganda weetuuse n'engeri gye gize n'olema okukola amawulire nti abaana baffe badduse ettokyo ne batuwangulira emidaali n'otuuza olukiiko lw'amawulire n'ogamba nti olindirira Lumbuye bamukuleetera ate ne batamuleeta enkya poliisi n'ejja n'ekola olukiiko lw'abamawulire ate yo n'ekugamba nti ate tunaba kubagambako nti Lumbuye tugenda muleeta abo babadde babyogera boogera byabwe now who is receiving who poliisi yerimba oba minisita yalimba basebo ne banyabo gavumenti yaffe mutusituleko mutujje ku level ey'okubeera nga tulindirira Lumbuye mututekeko ku level ey'okumanya okwagala eggwanga lyaffe nti abaana badduse ne bawangulira Uganda emidaali ne bawanika bendera ya Uganda mu nsi zonna empitirivu nga ne Uganda oluyimba lw'eggwanga lwayimbiddwa gwe minisita ddala n'oyimirira n'otandika kuga nti olindirira Lumbuye minisita tuswala minisita tuswala muleke kukola bintu bituswaza okiwulira kitaawo yabeerera pulezidenti wano yayagala nnyo ebyemizannyo kitaawo bwe yabeerera pulezidenti wa Uganda yayagala nnyo ebyemizannyo kati ate gwe Minister wa internal affairs oba yoyo nankani nenze kyenjagala omulaga nti kitaawe yayagala nnyo ebyemizannyo kati ate mutabani we laba mu kifo ky'okwagala ebyemizannyo ate ayagala Lumbuye okusinga ebyemizannyo Lumbuye mwana wa wano oba omwagala oba tomwagala ajja kubeera wa wano okiwulira Lumbuye tewabaddewo kibaluwa kibakuntumye kyonna mulina kukikola okulaga ensi ya Take nti Lumbuye tumwetaaga olw'emisango gino bwe giti ne bwe giti ekitabaddeewo okiwulira naye tuseeseetule okumanya kwaffe tukujje ku kumanya kwa levo ya mwami Lumbuye tukuze ku levo ya minisita waggulu nti kyekyo kyateekeddwa okukola n'otuuza press conference n'osasula bannamawulire esene ne zifuluma kuolo nti minisita atuuza press conference ng'ogenda kwogera ku mwana mutabani wo Lumbuye mu kifo ky'okwogera ku bintu ebiruma abantu abasomesa bafiira mu mayumba abasomesa bafa obwavu aba private abasomesa bali bubi abasomesa emyaka ebiri tebasomesa private schools bagenda kufa emirimu gyaggwawo balina abaana balina bakadde baabwe yasoma asobola okulabirira bakadde bo bakadde bamuweerera asobola okubalabirira mu bukadde netalina kya abakoledde wabula ate abakadde be balabirira atono gwe baweerera tasoma obusomesa kati abantu batandise okwevuma obusomesa nti ogenda kusoma kinti busomesa totawaana ezo zensonga minisita zeyali badde ayogerako naye n'atandika kuleeta nsonga ya Lumbuye naye nga tebannamulaba nakumulaba tebannamuleeta namuleeta kakati wiiki namba tumulinda tetumulaba ye we bamuleeta so what ebyo twabimanyira kibagamba nti kibagenda okukola Lumbuye nga zze kyekisoose ebintu ebibadde birabika ku makya emisana n'olweggulo bye bakola abantu ekibagenda okukola Lumbuye kyekisooka era tata wa Lumbuye yagambye nti bamuleete mu gavumenti ya wano we baba bamulese manye nti bano bamulina era bye bagenda okukola tubimanyi nze nange tebabikola Lumbuye eka nange nkya bajja kunnona nange bajja binkola era bagenda okunkwata nga manye bigenda okukola ki minisita tuyambe sesetula ku bwongo obwo obuzzeeko ku grade ey'omugenzi taatawo ey'okwagala ebyemizannyo twogere ku kwagala ensi yaffe nga tukozesa abaana abaatuleetedde emidaali ne basitula eggwanga ne baliteeka waggulu ne bawanika bendera ya Uganda eyo ye levo kuoba otutwalira naye tujje ku levo ya bino ebyokucunya nti bamuleeta tebamuleeta awo twavuddewo kikuwa kiggwe muli okulaba nti minisita yavuddeyo nateeka press conference Lumbuye bamuleeta ali ku nnyonyi atuuka olunaku lwaleero n'abyeko Frank Bayine omwogezi w'ekitongole ky'Abambega nga binabyegaana poliisi yavudde n'agamba ngaye mubiwulira naffe tubiwulira tunaba kumanya nti Lumbuye tebannamutukwasa naye nga minisita ng'akakasa nti ajja communication yembi kakati anti buli lwe mubeera ne baminisita abayitirivu ennyo ogwo kimanyi nti baminisita bawano tebeemanyi baminisita tebeemanyi osanga minisita wa agriculture state ng'ate tamanyi wa internal affairs state oba kabinenti
tulina ba minister balinga obutogo tulina ba minister kinana mumu ba minister kinana mumu kibiina kiramba botuza klasi but in fact President Museveni jajja waba na Uganda wali tuyambye ba minister bano bakola mu streams munkole y'okusoma yali tuyambye ba minister be n'abatwawulira mu group ezi n'ateeka mu streams ne B ba minister abalowooza amangu ku ggwanga ne ba minister abalowooza ku kwogera ku Lumbuye kakati bano ba minister aboogera ku kwogera ku Lumbuye abo ne bateeka mu category yaabwe ne ba minister aboogera ku ggwanga nga boogera ku bintu ebiyamba eggwanga n'okupromotinga abavubuka n'ebyemizannyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo abo nabo ne babateeka awalala naye bwe ntandika okuwulira minisita ng'otuuza press conference nga poliisi ayogera kirala owabambega ayogera bulala naawe minisita oyogera bulala president tuyambe bano baminisita bagradinge oteekemu grade A ne grade B. Okay, aso ensonga nga muziraba tugeza kulaba nga tukitanya ne tulinze fe tulabe kiddako ogwafu kubanga tukwa mawulire. Honorable abayimbi tulabe ensonga gino sali musale balina sente mpitirivu news bawa abayimbi n'abalala. Honorable ensonga azokulaba nti abayimbi bangi tulaba abayimbi bannakatemba balumba mitundu by'eggulo genda ku meeting omukulu gino sali musale. Waliwo abayimbi kale true balina kibagaza ku ggwanga Uganda bajjawo stress kine ebirala abawo omusolo bazimba yes bye bayimbako bye tulaba ne wabawo ate abasawo n'abasomesa sina nokule nalunutulidde ko nti waliwo abasawo n'abasomesa waliwo omuntu abaddukira badde kasente akawera tegesooka babadde nga bakola bujongo omusala bafuna mutono especially abasomesa abakulu nnyo ko omusomesa asomesa n'omusawo bw'okwata n'ogerageranya abasomesa n'ogerageranya n'abayimbi bafuna ebiteetebwa eky'ensimbi lowooza kiki bageza kukwegula ku bayimbi engeri muyimbi omu gye yavaayo n'anyenyamu ekintu kiki kati kasooke nkubulire nti message y'abayimbi nnene nnyo message y'omuyimbi gy'akoze mu luyimba lumu tebeera ya katundu ako kokka efuluma n'eggwanga n'efuluma n'ebweru waaki singa abayimbi oluyimba lulimu amakulu okitegeera singa abayimbi oluyimba lulimu amakulu nti message y'abayimbi ki nkulu nnyo nnene nnyo naye mu kiseera kino kye tulimu ekya covid ng'abayimbi baganda baffe bali mu mbeera eyo ey'okubanga tebatina kyakulya tebakyakola ebivulu abayimbi bapromota simanyi bakanyama abakuuma ki mu butuufu sekita yerimu abantu bangi nnyo era baganda bange mbeetondererako nti mu mbeera efaanana bwetu emirimu gyaggwako naye ate gye baakoma okufuna essente nnyingi gye baakoma okuzoonoona nga tebamanyi kiki ekiddako obwo buzibu bwe tusanze mu sekita y'abayimbi naye tosobola namulundi nagumu wadde eddakiika emu okuddira ejjinja lya minzaani odigeraageranya wakati w'abayimbi n'abasomesa tekiriyo eyo minzaani oba okoze enfu omusomesa eyakeera ku makya n'asomesa omuyimbi gwekimanyi nti n'omuyimbi musomesa naye ate omusomesa yawandiikira omuyimbi oluyimba kitegeeza nti yakola ki okitegeera omusomesa yasomeseza badokita omusomesa yasomeseza buli ofiisi gy'omanyi erimu obukulembeze musomesa yagisomesa okubeera ekyo kyali naye lwaki basuulibwa nnyo balina embeera gye babalabiramu nti omusomesa okusomesa mu pulayimale nze kineewuunyisa nti olwaleero kankikuwa kamera entunulemu bulungi nti okimanyi muffe ebyobufuzi nti omuntu agenda Makerere n'akola flat duguli n'avaayo ng'agifunye yajja ne yeesimbawo bwajja ne yeesimbawo n'awangula akalulu n'ayingira mu paalamenti n'atandika ate okukweshoninga profeso we Makerere yamusomesa lwaki sente zitambula bubi naye nga ye yakola flat diguli n'otunuulira omwana eyali ne mu kibiina bwe babanga nga bebalinga basemba okitegeera ng'omwana yali asemba mu kibiina naye olwokubanga bazadde balina ku busendesende ne bamusindika n'atuuka ne Makerere n'amala okusoma nga talina mulimu gwonna gwakozeeko olwaleero n'amanya nti ebyobufuzi gwe mulimu n'ayingira ebyobufuzi nga bw'omutunuulira siniya 4 yafuna 5 mu 50 points bw'ojja ku siniya 6 nga yafuna teyaweza principal pass 2
yafuna principal pass emu obutaba na principal pass nga ya Kibogwe ne olwokuba nti obusobozi we buli obwajjangu nga bwoli ku university na Ingila university kati yatula ya questioning aba professor yatula ya questioning aba doctor yatula ya questioning abasomesa nenga n'omusomesa yennyini bwebagenda yes samateke mwamanyi obwo bwe buzibu bwe tulina nti guni president Museveni bwe yaje yaleeta enkola enkyamu nze ndi ku side egamba nti ng'oggyeko ababaka ba parliament aba youth omubaka ya parliament yali badde ng'ayingira parliament ng'awezezza emyaka 45 kugenda waggulu ng'asoose n'akolako n'akolerako gavumenti oba n'akolako mu bitongole nafuna experience naye olwaliro tufuna omubaka wa parliament nga yayingidde mu parliament nga akyasoma nakusoma makerere bw'amala okutuuka nga diguli emaze okugira ng'olwedde yafuukadde omubaka wa parliament talina mulimu gw'amanyi talina mulimu gw'asomye omubuuza nti yeggwe wasoma kintu nasoma political education nti kyekyo kyewakugukamu wakuguka mu political education obitunulira nebikukola ki ebikusobera naye tubadde tusaba gavumenti ti gavumenti byonna mubikola abayimbi mubawenga muteekeddwa bbawa naye baabasomesa banajjadde eggulu abasomesa abanasale sections primary sections private secondary sections private ne institutions private mwe munagenda ddi eggulu kubanga azigaba ali ggulu naye azigaba mwe mwamusomesa kubanga asomye bukulu sale musala asomye bukulu kitegeeza nti asomye bukulu ate mwe mumusomesezza namwe musituke mwe mwasomesa oli mugende eggulu transport yekanti agende eggulu naye tebamuyina bakola appointment abawe baasi bwe babagamba nti akokulya kalyeri mwe musomesezza sale mwe musomesezza abo bonna abagendayo ne babawa naye gavumenti eno okuba enzibu oŋŋamba otya nti ne ssente olina kuzifunira ggulu gwagenda ozifuna eggulu w'e Kampala ne batabagamba genda nakaseke ne batabagamba genda wali Rubaga side eri gye babeera era ne babasindika ggulu enzo bo mukulu gyabeera kakati obo mukulu ali ggulu nsaba abasomesa mbeegayiridde mwekole mu ekibiina nga ba private schools abasomesa mu private schools mugende eggulu bw'abanga omuntu ayimba bamusakata asobola okugenda eggulu ne bamuwa ssente naye nga yayimbye wano bamusakata kibooko n'azimatira enkya ne bamuwa emiliyoni 5 emiliyoni 6 nti omuntu n'agamba nti simanyi tegatega wansi biki oyo n'ayimirira n'agenda ne bamuwa essente kakati gwe yakwata ennoni ate n'osomesa oli yennyini azigaba oyimbe bamusakata onone sente eggulu mutusaasire bannange mutusitulemuuko okuva ku levo gye tuliko mutwongereko ku levo endala abaana baffe mulina presidensi gye musetinga eri abaana baffe abasomesa bafa nze sikkiriziganya noono omukwano gwa pengepenge onaani ali wanne kati Uganda yani ono Isima sikkiriziganyangako na Isima bintu bya Uganda naye omulundi guno Isima yavuddeyo n'abaganda ne mukwata ssente ne muziwa abayimbi ne muleka abasomesa naye nga mwe bennyini muganya okuzimba amasomero agamala abantu ne muleetawo sekita ya private schools naye private schools ne ssente ze mwateekayo mu budget baziwe bano mu sako yaabwe zaagaana emyaka 2 naye nga bali anfuufu omusomesa yasomesa omwana yali takwata kati omwana ali mu parliament okiwulira kuba bakadde be balina ssente ze bamuwa asobola okukola campaign ono talina ssente zisobola kumuwa kati ali ku mudaala atunda nnyaanya omusomesa omusomesa omusanga atunda mukene okiwulira omusomesa n'obwana bumuyitako wali bwasomesa gamugamba nti dadi buli atunda bikajjo gavumenti please gavumenti nenga yayimba bamusakata yayimbye bamusakata nga ali eri bamuwadde ssente eggulu owekitibwa sale musale tuyambe oli muganda president mwe bannannyini kintu kino ekintu kyammwe owekitibwa President Museveni muganda wo oli mutowe tuyambe otukwatire kubasomesa mukwatibwe ku nsonyi basajja mwe mukwatibwe ku nsonyi ku lw'abasomesa aba private mukwatibwe ku nsonyi abantu basoma ebitabo mukwatibwe ku nsonyi abantu abo nabo mubayambe mukuse
mukuse nnyo ne mwerabira nti abasomesa be babafudde abaki yensonga lwaki mwatu wa minister wa education nga tasomesanga ku wadde primary wadde nursery wadde ki naye ate ye minister wa education abeera Janet Kataha Museveni gwe mbulira ekibiina we yali ayimiridde n'asomesaako naye minister atowo ku ntikko mutuyambe muleke kututtira bamusakata okiwulira ne Kataha Museveni minister first lady notavaayo okugamba nti bandi tuyamba abasomesa nene mukkiriza mulamu wagenda we baba musakata kiwoko nazimatira nedda mutuyambe kyemulidde kimala muukuse nnyo muukuse naye abasomesa bafa enjala abasomesa batunda paani ku kkubo abasomesa batunda nnyanya abasomesa batunda ntangawuzi abasomesa batunda bikajjo ebisuse abasomesa batunda fene omusosole naye nga musomesa asomesa please minister ayogera ku nsonga za Lumbuye vaayo oyogere ku nsonga z'abasomesa gwe minister talina byakola alinze Lumbuye okumuleeta yogera ku nsonga z'abasomesa tujja kukuwa mukole ku budget eyamba abavubuka bayingire mu byemizannyo nga tetulina abantu bawuzi bava mu Uganda bagenda kuwuga abaana b'ebikonde bonna babakuba tebatuuka kubanga babadde tebakola training ng'enjala ebaluma no yogera gwe minister mutabani wa president eyafa alindiridde Lumbuye entebe okumuleeta beeramu seetula ku bwongo oddeko ku levo etuukana n'omutindo gwe tutambuliramu ove ku levo y'okulinda Lumbuye entebe odde ku levo y'okwogera ku basomesa abafa enjala odde ku levo y'okuyamba abaana abagenze ne baleeta golodi ne bawanika bendera ya Uganda ne kitaawe yali wa byamizannyo yalinanga enjogera egamba nti bw'oyingira lingi y'ebikonde nga toyagala kukusalinkiriza omuntu mukube ekikonde agwe wansi nokawutu kati bagambe nti bamubidde era eggwanga lye limu eryo bagamba nti kawunga agenda atya mupiira n'agaana oba mupiira agaana atya kawunga n'agenda mutuyambe naye tujje ku levo y'okugamba olinze Lumbuye ng'abantu baffe enjala tujje ku levo ya kulinda Lumbuye ng'abaana baleese emidaali mu Uganda temuboogerako nga ne bajeti yammwe ya Uganda eswaza mu byemizannyo kitaawe yali wa byamizannyo tujje ku levo y'okulinda Lumbuye. Okay. Bigambo byonna mbiwulira wache baita disclaimer nti ebigambo bino biba byoye nnyini gw'owulira byogera tiba bya management ya good talent wadde fabeera bayikolako naye ate osanga ng'ebimu ne disclaimer teyali baddeyo nga biringa ng'ebituufu ddala. Kanti honorable ina kyagala ogamba abantu ekisembe nga tusembera ko bakumaliriza kyenjagala ate nfunye n'obusungu obwa minisita okulinda Lumbuye yatuzizza wansi nnyo sebo president Museveni ba minisita butandika okubaawula oteekemu aba grade A n'aba grade B enjogera yaabwe ematalinga nnyo naye we tuba nga tulina ba minisita asobola okwogera nti alinda Lumbuye naye n'atayogera ku baana bawangudde midaali wabula nayogera kulinda Lumbuye kyokka ate nga ne Lumbuye tazze ne poliisi emwegaana temufunye n'ekitongole ekikesi nakyo tekimufunye naye ng'otuzza lukiiko lwa bannamawulire ne ssente za muwi wa Musone zigenda abo bateeke mu grade B aba grade A beba abawerokaminga abaana batuleetedde emidaali nga bawanise bendera ya Uganda zino ssente ze mwakwata musimanyi mukutte ssente nnyingi nnyo mugenda kuziweereza mu nsi yonna mutunde Uganda ebere ku ntikko tewali kisinga kutunda ggwanga nga byamizannyo olwaleero ab'ebyemizannyo batunze Uganda ne bayimba mu ntekyo ensi zonna ezagenze mu byemizannyo ensi yonna eyafunyewo mudaali oluyimba lw'eggwanga baaluyimbye nebenda ne baliwo ekyo kugitunda kyatutte kuteeka mu buwumbi mutuyambe muwukuuse nnyo kikyensobola okubagamba minisita funa levo babaawule mubeere mu grade B ne grade A oyo minisita ayogera ku bya Lumbuye gwalinze oyo wa grade B nibibikolayo tebabitegeera tebabikola era beebo gwe baminisita 80 mu gavumenti eya Uganda nga gavumenti eye Kenya Kenya tusinga obunene erina baminisita 26 ate ebintu bitambula Kenya tusinga obunene erina baminisita 26 erina bamemba ba parliament 307 Uganda erina baminisita 81 erina bamemba ba parliament 519 kakati awo ngamba oti minisita abamu tebalonira ministries zaabwe tebemanyi yensonga lwaki twaga
minisita aliyo tasomesanga kuwadde baby class naye akulira ebyenjigiriza yatwala sekita zonna mu education owekitiibwa Kataha Museveni tasomesanga kuwadde baby class bamuteeka mu kifo kikyamu owekitiibwa president mukyala wamuteeka mu kifo kikyamu tani experience mu busomesa abantu betabarwanire tebanafuna kawunga na byako ate singa yali mu kifo kituufu yali badde amaze okumanya nti bane budget y'abasomesa tubawa abantu bafenjala naye olwokubanga ali mu kifo kikyamu mu budde obutuufu yensonga lwaki tasobodde kulwanirira basomesa kakati yesale musale yali ow'ebivvulu era yolaba ab'ebivvulu abakola ki abategeera so jenno sali musale mutuufu nyebivvulu yalabako mbivvulu wa bivvulu yalinga n'abantu baguni nga bategeka ebivvulu olwo yali balamu balagayire baluhagale bo balinga ba bivvulu ng'agenda nanayose ne bakola ebivvulu era olaba amaanyi agateeka kuba ki kakati ono atasomesangako era tasobola kuteeka maanyi ku basomesa nti oba bafe enjala bafe shagenda tumukolera mu stamp mukuru Jenosali Musale kyalina okukola kubanga ye sekita gyalimu abateekedde mwebale nnyo mwebalire ddala abagudu talent abatulaba n'abakola ki naye abantu bano tulina obbabuulira ekituufu President Museveni ekisooka baminisita bagrading nga bwe tubeera mu bibiina waliwo bagamba nti abagezi ennyo be babeera mu grade eno ate abatagira nnyo ne babeera mu grade eno ne baminisita bwe tusinzira okulaba minisita eyakoze amawulire ng'alinda Lumbuye tutandise okukankana tugamba nti bagrading baminisita bo bawenga okusinzira omuntu kyasomye ng'akitegeera owekitiibwa first lady engeri gyatasomesanga ko tetumanyi isomero lyali asomesezaako yensonga lwaki alemereddwa okuyamba abasomesanga bafa abasomesa ba private bafa naye baganya okuvayo n'obusente bwagana kukola ki oyo kubanga takisomesanga ko tamanyi bulumi obwo abasomesa kabatunde ennyaanya entangawuuzi batunde ebikajja ebisuse neffe n'omususe naye nga bali abala bakola ki yesale musale olw'okubanga balahagayire baluhagale kyaliwe yamuyingiza mu nsonga y'okutegeka ebivvulu nga ebyo ebivvulu ebinene ennyo ebyabayimbi abava ebweru nga sente baziveeyo kati yamanya abayimbi be we balina okukola boka abawe ssente abasomesa kabakombe enkuta abatulaba era batugoberera tuyinza obutasuka wano olunaku olwaleero kamera tubako nejja bini olunaku olwokusatu tuba ne Hon Kakooza Fred kansala kiikiri ekibuga ky'ekirika ku district ewa